Okay. Leero ekyenkozesezza interview eno mwanyina zenna Mutebi mwanyina wa Edisendi ebibuuzo by'obuuziza bingi nnyo era nebulaba nkutandikiddeko kubanga bambi obadde onsula ku mutima nga lufuba nga buli kaseera neewunya nti mukazi namuddamu nti wabuuza wanu ennyambala entongole mu butuufu bwe tuba tugende wasenga ennyambala entongole nga tuli ku mukolo gw'okwanjula ebyenkizo nno ebimu bye tulina okwongera okumanya nagamba twateekawo YouTube channel eno tusomese bannaffe batalina budde kugenda kubisoma bisomi bw'oba otudde awo owuliriza obeeko ky'oyiga n'ekyokubiri tulwa n'engeri gye tunaakomyawo ennono yaffe eno okubeerawo nze Zambaali Bless Mukasa nga bulijjo naye leero gwetudde naye Kafulu Kakensa Mukenkufu Muzirambazira mulamuzi wa kooti ya Kisekwa muyigirize musomesa mutendeke abaddewo akyaliwo alibaawo kozi kitiibwa kye kyakibakuwadde mukulu Kabanda Abe director wa ssomero naye nga zamala okuyita omusomesa kyekisinga obukulu kwa kyekisinga obukulu nnyo nyoge maamu kozi bwera buba bwana omanya abantu tulina bayigiza lwaki tubuuza bwetyo bwera era oligasa kubuuza bwera totegeeza nti olinawo ku bwana awo mu luggya obuzannyazannya bali bawulira nno bwera alowooza mu kyalo bwera balamu bitambula bitya Kabanda Abe olwo osooka abantu bakutegeere bulungi ze njogedde ebyange oli akutegeerere mu ki Kabanda Abe musajja wa Kabaka ni musajja Muganda eyeddira embogo muzukulu wa Kayira Gajule ngo totawona kweta musajja wa Kabaka Kabaka ndi muzukulu wa Kayira Gajule mange wankima oli mwana wa wano Muganda tagattibwako kintu ndi musomesa mu butendeke wa secondary ne university kwa university zaako ne zisinga nzisomesezaamu zonna ate bw'otuuka mu setendekero wa Makerere University oba olina gy'olesera bw'oba osomesa Makerere University baweddeyo era abantu abamu bamanyi okuwubisa ekigambo kyaffe the reason ensonga lwaki tukozesa Makerere University tugaa setendekero wano nti ye yasookawo okufuuka university ye tumuwa ekitiibwa n'enkizo endala ku university endala kati abantu abamu bamanyi okuddira university endala nazo ne bazituuma setendekero nedda Makerere University yokka gye tuyita setendekero olw'ekifo kyayo n'okuba nti mu Uganda ne mu East Africa n'ebyafaayo ye yasooka okusukkuluma ku matendekero amala gonna nga ye university yokka gye tulina n'olwekyo tubeeranga ku university endala n'ogamba omanyi nsobera ku setendekero wa setendekero ali ku Makerere University wokka bwekiri esebo ndi Muzirambazira nga Buganda wa Ssaabasajja Kabaka eyawangula entanda ya Buganda mwaka 2004 nze nasookera ddala okulinnya mu lubiri waliwo yansooka okubeera Omuzirambazira mwaka gwa 2004 nali ntuula senior 6 ne balyoka bakulangirira naye nga Katonda wange newegamba nti bwe ndikulandibanga ono era nembitandikirawo ebiseera ebyo nkyalinda alizaati zange nkozi Oluganda nakola Hege Luganda ninda alizaati zange ez'Oluganda nga ati omusajja ono esebo wasookera ddala kulinnya mu lubiri ng'Omuzirambazira Ssaabasajja n'asiima namba ekezo 3 beddu awo ensaanyi ndowooza nze nasinga okufuna ettaka eddene ebiseera bye baali bagaba ddene ddala abala abazeeko si ddene naye gwe wafuna ettaka kubanga bo bazimbirwangako amasomero naye ate Katonda yansaasira nange amasomero ngazimbye nkwebaza olina amasomero kati aga Answal Muslim High School Kasanga Tigayaza ne Champion Junior School wali ensangi we bakuwa ettaka ge masomero abiri alina secondary ne primary bene yakugondomulako obugagga bwekiri botayisobola kwegaana amazima ga Katonda era kati gwe era kati mu nsonga z'okulungamya emikolo nze nkulira ebyobuwangwa n'ennono ku lukiiko olutwala abalungamya mu Uganda aboogezi bonna ab'emikolo egy'ennono wano mu Uganda mbalambika ono yabalambika ntukola ABCD kyekimumpisizza era nze munaanyizibwa okusomesa ku nnono eyo n'ebitabo ebiwandiikiddwa ennono yange ate nekwebazaamu jjoli abalamu wano beene naye yakusukkulumizza okusinga abalala n'akuteeka ku kooti ya Kisekwa kooti ya Kisekwa ku gwatwaba owuliranga kooti ya Kisekwa ye kooti wano mu Buganda eramula emisango gyonna egy'ennono kasita ebaamu ennono
ono yali ansowole ono we mugamba olunyiri lwali musirwero omutuba gwe mumuteekamu sigwego oba esigale mwamuteekamu siri eryo bano be basoma obuvo n'obuddo okuvira ddala eri nga Buganda ekyayitibwa muwawa nate ng'obimanyi nnyo nandi kubanga ngoberera nga Buganda ekyayitibwa muwawa basobola okuga nti neddono yali mutabani wagu n'asikira guni ne balungamya ennono nga bw'erina okuba ne balyoka basala ekituufu era olwo tebaali Baganda baali balasanga nnyo lino eryabaganda lya jjojjojjo wano nga tumaze okuva ku bikka omukaaga binnansangwa olwo n'ekintu azze atandisewo ebibye 13 neera lyaliyo abalasange baaliwo mu nsi muwawa ne Buganda ekigambo Buganda kyaliwo kubanga kabaka wa Buganda we15 Ntege Nalusiri oyo Walusimbi oyo ye yali Buganda era yayagalwa nnyo Buganda eyo gyeva kuyiga tekukoma yalina abakyala ababiri Beene Bandi ne Nakalama era mutera okuwulira nga abantu bagamba ffe tuli bazzukulu ba Nakalama oba abaana b'enda ya Nakalama oba Muganda oli yaviira ddala Nakalama yali mukyala wa Ntege oyo Nalusiri Buganda yayagala nnyo abantu yeyeka mu bakyala ba Kabaka ye yazaala abaana kaakati nekijja nti abantu bakyalanga nga bayitwalanga abaana be bazaalira ddala kati beetaayanga nga bagenda mu lubiri bagendanga baga nti kaakati bano abaana be yazaala era beeyogerangako nene wankubadde bano bonna weebali naye ffe tuli baana banda ya Nakalama kati n'Abaganda abalala bakitwalira awo abalina ekibagatta awamu beyita abaana ab'enda ya Nakalama yali mukyala wa Kabaka oyo gyekiva Kabaka Buganda ne Beene naye yali mukyala we mpulira Beene anti Beene kakati yali mukyala we naye ye teyazaala naye ye yali asala emisango Beene era nga yalina obuyinza waka nga bw'ozza omusango gyange nja kukulopayo ewa Beene obuyinza bwonna obulamula bwali bumuweereddwa erinnya eryo gye tulijja nti Beene yentikka enkulu mu kulamula emisango kati ate Bandi naye yali mukyala era naye teyazaala naye ye ebyobugagga bya Kabaka byonna byalinga byoyo nga yabivunaanyizibwako kati ng'okukwata ku kintu Bandi baabuwe oba ku bintu bya Bandi kati Bandi oyo ye mukyala wa Kabaka oyo wokusegedde bulungi Abaganda gye tuvudde mukama yaaba Beene yalina obuyinza okulamula emisango Bandi yalina ebyobugagga yenannyini we wavaga tukwata ku bintu bya Bandi ku bintu bya Bandi yenannyini byo akati abeeyagalira awamu abalina ekibagatta baana ngenda kwagala nnyo Kabanda tujja kuba naye okusomesa kunene nnyo ku kyano kuno abantu bayiga ebintu ebyo kubanga waliwo ebintu bingi bye tukozesa nga tetufuddeyo kumanya byajja bitya abantu bongere okubitegeera kati ate nja kuwayo tugenda kukolayo ndooza wiiki ejja tujja kukolayo tugenda kusinkana naye nga tusomesa obuvo bw'ebigambo ebikozesebwa wano ate ebyo bingi nnyo ennono zaabyo nnyingi kubanga gwoli mu nnono mpaayo lero nga 5 ndyoke ngende wali mu kwambala kubanga manye ekintu bw'okisunako kinkwata mpaayo ennono y'ebimu kaakati n'ekigambo ekyo kyennyini ennono kyoyogerako ekitegeeza ensibuko y'ekintu kiva eri ennono mu busujju eyo gye tugamba nti palamenti ya Buganda yasooka gye yatandikira okutuula olubiri lwa kintu gye lwasooka ennono lusozi nnono oba omanyiyo akati abantu abaabeeranga ku lusozi olwo nnono n'ebitundu ebirinaanyeewo balabanga empisa ezaayisibwanga ne bazaagala kati omuntu bwe yavangako mu kitundu ekyo n'agenda mu kitundu ekirala bwe yalabanga bakola ebintu ebyawukana nga babagamba nti ebyo si bya nnono si bya nnono eri palamenti ya Buganda yasooka we yatuula amakulu eby'ennono eri ennono tokola bintu byanjawulo okuva ku bino bye mukola kati tuveeyo eyo ekyakumpisiza leero njagala okuluŋŋamya ku nnyambala entuufu okuviira ddala ku mikolo nga tukyala ewasenga wano mu Buganda n'okwambala kwennyini kwe tuyitamu nga tugenze ku mukolo ogw'okwanjula awo
mpulidde weebaza Mwannyoko Namutebi kansooke n'ekibbaluwa kuba kyekisooka nga tonagenda kukyala n'okwambala kubanga yabadde abuuza nti senga omwana omulenzi bw'amuwandiikira okugenda okumukyalira nti nzija okukyala senga amwanukula atya senga naye ayanukula ekigendererwa ky'okuwandiika kuwuliziganya olw'okubanga kati empuliziganya weeri tebikyali ng'ebyedda essimu okwata kukola essimu n'emala naye ngaba abasinga obungi batera okugamba nti bwino tavunda essimu oyinza okugyegaana kyanze batukubirangako ate nze bakikola naye bwino takola ki tavunda kati senga yandibadde atwala obuvunaanyizibwa kubanga oluusi wabeerawo ebintu omwana omulenzi byasabye mu bbaluwa nga senga tebijja mumukolera nayanukula ayinza okugaa nti njagala mperekereko bannange mukaaga senga n'agamba nti nza mukaaga sibasobola nja kusobola bana ayinza okwagala okugamba nti nja kutuuka saa mukaaga ogw'emisana nga senga tajja kubaawo senga n'agamba nti nze mutuuke 8 senga ayinza okuba nga ennaku z'omwezi ezo zennyini ayinako emikolo emirala egy'ekika ate ng'alina obuvunaanyizibwa nga senga nange kyantuukakokko otyo kakati awo mu mbeera eyo senga aba alina okwanukula n'awandiika naye ogozezaamu nti mu mpuliziganya ennaku zino eriwo senga asobola n'obbakubira obukubiza essimu n'abategeeza nti mwasabye nga 8 ogw'omwenda sijja kusobola kubaawo naye mujje nga nnaku z'omwezi bwe ziti kasita abanga abakakasizza era nga waliwo empuliziganya wakati w'omwana omuwala ne senga kubanga omwana omuwala si atukulembera okugenda ewa senga kale kondooza tukuzze mu bulungi nnyo Namutebi ekituteesaawo ebbaluwa nti obwino obutavunda nti senga aba akweganye naye wano mu kusooka naye yo omulenzi kimukakatako okuwandiika okussaamu abakulu ekitiibwa nsaba okujja nga ennaku z'omwezi bw'ekyenda ejja kwerekerwako bannange era aba asabise bulungi n'obuko abwesejja ekitiibwa tukitegedde bulungi okwambala Namutebi yalina ebimusumbuwa ennyo abantu abajja bambala nataddeyo jiini eno t-shirt eno n'asulamu ekkanzu n'ayambala ebyambalo ebitategereka mu kukyala abantu bambale batya bwe twogera ku byobuwangwa eri gye twasookedde ogamba nti ebyobuwangwa n'ennono era tusobola okukigatta nti ebyobuwangwa n'ennono kati ebyobuwangwa kiba kitegeeza ebintu abantu ab'eggwanga erimu bye bakkiririzaamu bw'olaba Namutebi nga yeemulugunya ku bambala jiini abambala t-shirt abambala ebintu ebitategerekeka ne bajja ku mukolo ogw'ennono kitegeeza nti ekyo si kya buwangwa kubanga tebakikkiririzaamu singa badde bakikkiririzaamu yandiba teyeemulugunya awo nno ennyambala kimu ku byobuwangwa bw'Abaganda ennyambala yaffe ezzenga ekyukakyuka yatandikira mu bikoola nejja mu biti bamenyanga amakoola ga miti ne beesiba bulungi ngero abayi abyesibiridde n'amalagala bwe byavaawo ne babajja ebiti ebyo mu kiti bakiyita ekiwondowondo bakikubangamu obutuli bwe bati ne bayisaamu oluwuzi ne kisiba ekisenso era omwana omuwala bwe yawezanga emyaka 12 nga bakimusiba kyova olyanga enjogera egamba nti okuzannya n'ow'ebiti ekitegeeza okukola ekintu ekyangu okwanguyibwa ng'okola ekintu ebiti byakutukanga namangu newoba tobikutudde omwana yeekabazanga awenjula bwenjuzi bwati akikola kyeyandikoze okiraba kakati bwe twava ku biti ne tudda ku mbugo twasooka maliba awo maliba tugambala nnyo okugalwako ow'engonga alyoka avumbula ow'engonga asooka avumbule olulugo akati olulugo lwavumbulwa era na buli kati lukyaliwo engoye zino wadde weeziri naye era ze tutwala mu bakulu tuziyita mbugo embugo z'abakulu era tugamba twakomaze awo nno newankubadde nga twasesetuka ne tuva ku muti omutuba ne tudda ku pamba ne siriki oba siriki byonna ebikolebwamu engoye era ziringanga embugo ekyagenderirwanga kwe muntu okwambala naggumira bulungi
ate obuko butiika obuko butiika era busibwamu ekitiibwa. Kati omuntu okugenda ng'omaze gambala ekooti eribyayo empale eribyayo abamu no bamanyi n'okwambala nga amapeesa agakutukako ku kooti empale tekwatagana na kooti, abalala ataddemu sitokisi za bituli, abalala engato tazitaddemu sitokisi, n'otunuulira omuntu ali awo nga tawadde bantu bagenze kukyalira kitiibwa. Bwe mbanze nga nze ntuuse mu mbeera efaanana bwetyo nkole ki? Nina obuyinza obugamba omuntu nti tojja ku mukolo gwange ng'oli bw'otyo. Era bwe kiba nga kisoboka ennaku zino abazadde abamu kye bakola boogeraganya n'abaana abalenzi abagenda okujja okukyala oba okwanjulwa. Namuganze njagala ABCD ate nabeera strict. Kino kyenjagala. Nina omukolo gwe nakoze kooki wa Uganda Cranes muwala we naye yataddewo gundi standards ezize zayagala ku mukolo gwe. Naga abaana balina kutuuka ssaawa 6 bwe baba basussaamu tebajja, baatuuka tezinnawera. Etegeeza ffe tuleeta ekyezo mu bako ffe abazadde. Naga njagala abaana 50 teri muyeye 5 genja okusobola okukola ki? Okulabirira n'okuliisa. Njagala omukolo saa zigenda okuwera 10 n'ezo nga guwedde, zaali ziwera 10 n'eddakiika 4 nga guwedde. Nga basiibula basiibudde awago obogezi muwoza tubatadde misala oboza baba ne tulageko wa naye omukolo bawagubaze kunaggwa kiro batemumanye mwavudde nga muddeje mwavudde. Yesebo naye nno omukolo ogugwa emisana bannaye mulungi gunyuma nnyo, gubayambako n'okukuuma empisa n'ennono. Agamba abewaka obudde basigala nga babeneko bateekateeka nebaviira okunywamu, batidde okunywamu nga bakomwemuli bali ne bagamba nti bagire basigaze abantu baabwe bokyeza akabuzi kaabwe bakalye. Kati muliiwo so tulwane ennyo ekinene nnyo 12 nga mugenze nga mwe mufulumye n'ofuluma mugenze. N'Abaganda bakyogera dda kyagenda emisana bamugaanira n'ebirala ebiyinza okubagwako muba mubyetangidde. Awo nno omuzadde yandibadde ng'avaayo n'ategeeza omwana omulenzi nti naye wankubadde ojja abatambadde kanzu na kooti ku mukolo guno tebayingira, ate ne kanzu zino ndowooza tulifuna obudde olulala ngenda kudda nkubulira ebikala z'ekkanzu ezisaanidde. Zogere ezo mpaka kanzu enkulu ko nazze mu kwambala nibata tugezeere kubanga ekkanzu enjeru tulina empewo zaffe mu Buganda tukitwala nti ekkanzu enjeru ekkala enjeru yeya Mukasa. Jajja Mukasa ow'ennyanja Mukasa Zambaale nze kennyini mumanyi bulungi bweza bwa Mukasa. Kati obweza obwo Mukasa yagaba obweza mulimu ezzadde, mulimu obugagga, mulimu ki. So ekitwambaza ekkanzu enjeru jajja waffe oyo kubanga agaba obweza, kubanga ekigendererwa mu mikolo egyo baana mu mikolo egyo tugendereramu tufune abakyala tuzaale abaana tuzzeewo Buganda ey'enja. Agaba obweza jajja Mukasa ye Mukasa. Kati ogenda n'oyambala waliwo abambala emyufu, waliwo abambala eya kyenvu. Emyufu yakiwanuka owa waggulu kikozi kiwanuka wa waggulu wa waggulu kiwanuka. Otera okuwulira nankani raddu ezo nga zikuba oyo kiwanuka yennyini awadde emirundi. So kyangu nnyo okuba mu bako nga mugiddemu abadde ekkanzu emyufu kati ate n'otabula Mukasa n'ekiwanuka emikolo zolaba enkuba netonnya obusonde bubagole bugende eri pewo zitabuse. Kati kyenvunvu oyo musoke ow'ennyanja owagundi nkuba oyo w'enkuba. Kakati obeera otabiikiriza emikolo mu gye kitalina kubeera. Kakati nno oyinza okwambala ate eno eya kitakataka bamweyana omulalu oyo ekanzu eya kitakataka bwegigiramu ku mukolo oba oyambadde bamweyana oyo ow'enjaayo oyo n'abayaaye balina lubaale bamweyana omulalu. Kakati lwaki oyambala muganda wange nkutumiddeko nnyo sijja kwogera linnya naye kablaza wad mafiasi adamansisi
So ne kanzu zino zitwambaza tugoberere nnyo langi z'ekkanzu zetwambala n'emikolo kw'ogenze bw'oba ogenze kusamira kwena bantu bo awuyambala ogenze wakiwanuka yambala emyufu yambala eya kitakataka naye okwanjula kwonna ekkanzu erina kuba njeru ekwatagane n'obuwangwa n'ennono yaabwo kubanga tutunuulidde Mukasa agaba obweza ye nannyini kala enjeru emikisa abaana byonna bina biri mu Mukasa awo wennyini awo okonye ate Gomesi tezirimu zogondi mwana n'afulumira mu mugundi lwanegambye nti ne zino langi enkulu Gomesi okuggyako ebitambaala engeri gye babisibamu ebitambaala ebyo engeri gye babisibamu ne kala zaabyo kubanga emyufu ya Nabuzaana ekitambaala ekimyufu kya Nabuzaana enkoto ate ekyeru kya Nakayima tetubatiisa twogera ku nnono Nakayima bw'osiba ekitambaala ekimyufu Nabuzaana enkoto Nabuzaana akola ki Nabuzaana era yalinga mandwa eyajjanga mu lubiri kulera baana so ekimyufu si kibi si kibi kuba omanya tajja kuzaala n'abaana ajja kubalera era abakyala bandibadde basibe ekimyufu ate ekitambaala kirala ekyeru kya Kaliisa ye mwannyina wa Mwisaani ono w'Emubende Nakayima mumanyi mu muti guli omuwanvu gwe twagendamu kati batambula Nakayima ne Kaliisa kyekitambaala ekyeru so kyo bw'oba okyambadde kikola nakyo tekiina mutawaana kuba bazadde Nabuzaana enkoto Nakayima ne Kaliisa naye nga abakyala bandibadde bambala gomesi zaabwe aba batera okwambaliramu empale empanvu si kirungi empale ezo kulabika ng'oyita mu bakulu oyambala gomesi ate nga mulimu empale empanvu naddala jiini zirabika nnyo bamanyi okuzikwatako bw'ati ne kalingiza abakyala abamu agenda ku mikolo nga tataddemu kaleega abaana baba bagenderera ki abamu n'amabeere manene nene gatandika okubipinga kati amabeere era abayaaye ne bakuba endulu ye nalowooza bwakoze kirungi naye ng'ate oli mu kutuweebula era n'abasajja baba bambala ebyambalo byabwe bandibadde bambala engatto ezitali open oba zibisejjera kwakyawenye okuserera ne zikuba ekigwa kisana noyambala engatto esiba abugwa nenyikunyweza bulungi eyingizaamu ekigere munda ne situukisa ezo okuzigenderera zambali tulina wetutuuka tuyingidde mu nnyumba sawa yakuzaalibwa mu engatto Katonda bwakusasira neba nga teringanga akamesa akafiira mu ngati abantu bajjamu sitooku singa zirimu ebitulinga 8 kino ekyala kitudde oyinza okulowooza banswa sejjere yesaze ndowooza nakyo ekyo kikulu tukigendereze twandibadde nga tugenderera ennyambala yaffe ekisooka nti emikolo gino tegigwa bubi emikolo gijja ne wabirewo ebbanga nemwetegeka lwaki mukwetegeka okwo tolowooza ku kugula ekyambalo kyonoogenderamu mu bakulu onkoze bulungi tusomesezza ku nnyambala entuufu eyo ne langi zino nkulu nnyo naddala nga tujja ku mikolo ndowooza kyova laba abantu abamu bamala olumu emikolo ne bafuna okutabukatabuka abantu batandika n'okwetamya emikolo nagamba obundi olwakola emikolo buli kintu ne kitabuka ndowooza ebintu bino ebimu birondoolalondoola tuba tetumanyi naye mubaamu okunonooza walimu wano okusaba ennyo obyekutuleko ekyokubiri n'okumanya obutuufu bwabyo bw'oyinza okuba kwebagamba ogende bulyambwa kasi okkiriza ogenda mu mikolo egyo goberera ebyayo weewaawo ate era ne bayibuli ekyogerako nti yesu teyajja kuzikiriza byabuwangwa nannono akati ffe wano mu Buganda tetulina mukolo gwa ssanyu gwe tukola nga tetuwanuddeyo ebibbo byabalongo ye ebibbo byabalongo ebyo bibeeramu ki kanange onsomesa njiga
bibeera mu ki era biyamba kikubo ku kunyweza ennono ebibbo by'abalongo tutakomawo njakukomawo nga tusomesa ebibbo by'abalongo naye nga kwanakyalakoko ne babindaga nga yegwezambali gwe mukasawe wekozaki tobimanyi naye nga nange sibimanyi naye nga ebibbo ebyo oluusi baba bagezaako okuwanula emikisa gikke mu maka n'okubasumulula babe nga basumuludde emikisa baleme kugisiba kubanga abalongo baba basibe jajjanga alisi yabayinanga nga bwomukyaliraga onogundi zambali nno negendereza noga kasita ekirungi wabalabako nabalabako yayagalanga nnyo abeeko yandaga naba kino atali jajja sinasa yankoza naye waliwo eno ginnakyalanga aga kino kiyige naye kakati era wali obaddeko ku mukolo enkuba bekokyo nefudemba netonya neyagala okwagala okuzibya obudde omukolo gwonna ne gufa kiwanoozibwa ebibbo biba bitabuse ebyabalongo tebabiwanuddeyo kasanga olaba omukolo ng'enkuba etonye ani aba abirina bibaamu mu nju ne batabiwanulayo famire ebeera n'ebibbo by'abalongo kati ng'enkuba yeyo yagala ebyejjireyo nze osuulaka akasolye ebyejjireyo kati kyekyo nti wabeerawo ebintu ebimu byetubuusa amaaso naye nga gyebiri mpaku gundi mu kwanjula kwano bisatu byenjagala kubanga leero tetwagala kuwanvuya nnyo kyano yaffe tukola bitula ate ne tukomamu amakulu agali mu bita bino nga tuli ku mukolo gw'okwanjula ebita byendaba ebisatu makulu ki agalimu n'ekyokubiri makulu ki agali mu ngoye eziweebwa abakadde abakulu kwatubadde mu kwambala kaakati ebita erinnya bita liva mu kikolwa okuta era tutera ogamba nti ekita ekyensonga amakulu bwabaawo ekibadde kisibye ensonga yonna ebiripaganye bw'owaayo ekita kinene kiba kisumuludde katuba n'ebita ebikulu bisatu ekita ekisooka kyekyekigula luggi nga muyingira buyingizi wano muyingira kigula luggi kubeerako oluyina olwo n'enkata oluyina kaba kabonero akalaga nti ekiri munda kyava mu kitooke era kyova olaba nga abeetikka crepes wadde wetusekureti ya soda wadde basibako oluyina baba bakoze ensobi butamanya todira soda nga bwewetise ayino sako oluyina soda ava mu matooke tatava mu kitooke butamanya buba butamanya bwewetika sodawo mukwate n'obuveera bwo tosaako kintu kaakati abakulu buli lwe bakkiriza ekiggula luggi okuyingira baba tebakyalina kye basobola kulemesa mukolo kubanga mukkanyiza bayingire ekyo ekiggula luggi kasita kiyingira kituuka mu kisasi ne bwe mutuuka eyo nga mufunye ebibasunguwa mukkanye kubanga lwaguddwawo kati awo kuba kutuula kuwuliziganya kwogerezeganya era kyova nga mu mukolo mu mpisa yaffe ey'okuwasa n'okufumbirwa mulimu omukolo ogwokukola ki ogw'okwogereza okwogereza kirimu okuleega emiwendo waggulu n'okuddiriza ngera omuntu azze munnange taata kubanga owumbawumba ffe babo banno embugo 20 ojja kusobola 10 mulimu okuddiriza okwo kibayita okwogereza mwogereza bwe muta bwemusiba bwe muta kati ekita ekyokubiri kyekyenjogeza ekyokusinga kasita senga amala okujja okwanjula omwana omulenzi kakati awo olina okuleeta enjogeza mwogerereko omwana tumulabye twabakkiriza okuyingira katwagala tutuule tukanye kuga emboozi egwamakerenda kati tubitegedde tumulabye omwana tumule tutagere bamuzaala wa waani akola ki ayagala abatakansinge bakola kibantu emboozi n'enyuma kyekita ekyenjogeza kakati kiri ekisembayo kye bayita ekiwasa kyekijjira mu bintu era ekibeeramu mwenge naye ekikulu
ekibasibisaako oluyina nti bye twakamudde biva mu mbidde oba mu ttooke bw'oba oleese soda tosibaako kitooke kyennyini kola soda si mwava kyavudde omwo akati guli omwenge gwe bagamba nti gumwenge enge bwe butaagaliza gumwe enge ebadde ku mutima gugimweko gujoze obutaagaliza abaana bano kugenda mu maaso n'ensonga eno gumwenge eyo gwe mwenge kyebava bagunywa ennyo buli mutu kibadde ku mutima n'akyogera mwana gwe wali wammanyira naye nkusonyiye genda bakwase olwo enge ku mutima gugimwedde omwana genda afuna emikisa kyova olaba abantu abatayamba bannaabwe ku kyalo tebabaziikirako tebabasuza oba olumu lwekka mutanze n'ajjayo bwati nga waliwo eyagumunyweredde enge yonna agimalira ku ye nze buli gwenziika kubeerako omutamivu alina okubannyonnyola kigozi obadde weefuula owakabi owulidde bwobalumwa kati tozze naawe kawulire empewo etufuuwa naffe bwetutu bwetufuuwa naye nga bw'amala okubyogera ebyo omutima negukakkana so omwenge gumwawenge ku mutima kakati awo ekyo kyekita ekyokusatu era ebigendererwa by'omwenge ogwo ebimu byebyo kyabataka babeeko we batuulira we banyumiza ate era gulaga obukozi bw'omwana omulenzi kubanga okuyisa gwabanga mulimu nti atasobola kukola tosobola kujja na mwenge egulaga nti omulenzi muki mukozi akasembyo kadde ki bakulu ki be tulina okwambaza embugo eba engoye enkulu ennyo ngegye tuli mu kwambala ng'ojja ng'ogyeko ekinyumu kati ekyakaakati n'akatinko n'ogula engoye 1500 n'ogula esseppiki 600 binyuma birungi n'obusobozi binyuma naye nga abantu abadde abakulu ab'ensonga era bye bazadde maama taata ne ssenga basatu abo basatu be batambulirwako kakati obusobozi butandika okubaawo abanyina bajjajja bakojja awo ne kitambula naye nga bano abasatu bano bo batoyina ezo tojja maama taata ssenga ow'ensonga kikulu nnyo era ssenga ow'ensonga oyo muzibu nnyo kubanga yasiba emikolo gyonna ate yagisumulula era mmwe abagenza okwanjula temuwa lunaku lwakunona mukyala wamu kuba temumanyi entambula ze ye kennyini nnyini yabalira muwala we yamubalira tekyakkirizibwanga mu nnono wano omwana okugenda ew'omusajja nga yamaze okufumbirwa wa musoke ng'ali ebusoke kati senga yamanyanga ennaku ate yamanyanga n'emikolo emirala egiri mu kika nti mukolo gwago neguli obwekuti ne bwekuti kati gwe tosobola kuwa nnaku kubanga kinyuma nnyo ogenda okufuna omukyalo oyo okuva mu kisenge kubanga mwe abakozesa ebitaala by'e Kampala mu bimanyi nga redi tayase ng'ebitaala bireme mukwata okulaga ebitaala bimaze okulaga green kakati ateeketeeka emikolo mu nnaku entuufu omwana anyumirwe ate n'okumutegera kubanga abantu abamu okusanyuka ennyo ebitaala bibakwata okunyiiga ennyo ebitaala bibakwata kati senga yatera okumanya yaba akuze n'omwana oyo n'okutambula naye gati ono zino ennaku temutawaana ate bayagalanga nnyo n'omwana oyo okugenda okuva mu kisenge atandise okwagala okulya ku byemba obubisi atandise okwagala okulya ku ttaka emumbu ayagala okumeketa ku mumbwa ttaka lya ttoyi limubunyira bulungi ekiswagala akyebakeko kubanga obudde obwo bwamumalanga obwo bwe yamalanga mu kisenge yogera ku neesiba ya Gomez maliza namu olwaleero tulyoke tukomaawo ate ndyokeze okwesiba kwa Gomez tuwogola ddi tugaana ddi okuwogola lwakuba ye yakiise kwesulika okuwenjula twesibadde nga tuwenjudde oluganda mu lufaananyi yakati omukyala yina omuganda okwambala n'anyuma era naggumira yandibadde nga awogodde ekitambala nga kiteredde bulungi wano era kyandibadde kitambaala si kawuzi
bamaama mu kyalo eyo abamu munange ez'ekitambala zibula nasibako akawuzi netosobola soka kawuzi n'owugula kubanga okuwogola gonosobola n'ogikuŋŋaanya neekola akantu kano wano nekkirira kubayite okuwogola wuze ekisobola eri omunange abayinza okukadde n'agira bw'ati n'asiba naye nga bwe tuba mu mikolo ginene egy'essanyu awogole okuwogola egy'ennaku towogola naye mbaga kwanjula kunene okukyala agomesa yandibadde ngaowogula bulungi olwati tugenda kusukkaku wano mwami Abe Kabanda ono ngenda kumukomyawo okusomesa ku nnono endala yatukulembera mu by'ennono wana ajja kusomesa ku kooti ya Kisekwa n'ebyekola n'engeri gye basalamu emisango ekyokubiri ajja kusomesera byonna byagala okumanya n'okusingira ebitera okubeerawo mu kwanjula abawala babasibirira batya abalenzi babasibirira batya babagamba batya biki bye tulina okukola ekyatuteesaawo YouTube channel n'ey'emikolo okuyambako abaana baffe abatayinza kusomesebwa bintu bino mangu babire biri kuno babiyige babitegeere ate tumanyi nti n'abaliddawo baleme kusobya nnono nga balina kubatambulira kubazuula bajjayo bino biraga wano ekituufu kyalinga bwekiti nakino kyalinga bwekiti kale tubagaliza obudde obulungi munnange Zamba yabeera ku kamera awo ebintu bino abitambuza bulungi ali wano ku X Events International mbakubiriza mwenna okutuwagira ennyo obutakoowa mu mirimu akuba ebifaananyi videography n'ebintu ebifaanana bwe bitono ekyo mumuwagire nziramu okubayita ekivulu kya kwaya yange nga 14 ne 15 ku theatre Bonita mujje ne muba tozze tuwagire ku obuweereza bwa Katonda buno butambule bubiriwo mu nkola ennunga majukira ssente zivamu tugambe tugulire abakwaya entambula ate tuyambeko ne kanisa yaffe yemugomola etonnyo okukamala waki tugiteekeko amabaati bwe tunaaba tufunye mwezi ekimu eky'ekkumi tuyamba obuweereza bwa Katonda butambule ebyo mwe tutambulira kale nkwagala nnyo katukome wano olwaleero weeraba